Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'ovuga emmotoka oba pikipiki naye ng'oli mu jjaamu mungi nnyo era nga jjaamu oyo agenda mpola mpola. Bangi abafunye nnyo ebirooto weebiti nga bali mu bidduka naye nga bigenda mpola nga biri mu jjaamu. Kale ng'omuntu yenna w'onaabeera mu jjaamu nti we wandigendedde eddakiika 5 oyinza okutambulirawo essaawa nnamba. Kale nakino ekirooto kiba kikulaga nti gwe ebintu byo by'okola bitambula naye bitambula mpola nnyo nnyo nnyo. Era okugaggawala kwo kuyinza okutwalira obudde obuwanvu kubanga bitambula mpola nnyo nnyo nnyo. Era ng'ako ke kabonero akakulaga nti genda mu ssaala jjaamu oyo ate oba oyinza okugamba nti n'ebitaala bite naawe osobola okutambula ku sipiidi eyayiriiyiri ng'abalala ate olwo osobola okutuuka ku bigendererwa byo n'ebiruubirirwa byo. Kale bw'oloota ng'oli mu jjaamu manya nti buli kimu ky'okwatako kitambula mpola nnyo. Era bakasitoma bajja mpola guba mulimu, ssente zijja mpola. Ne w'obeera ozimba mpola. Ennyumba emu oyinza ogizimbira emyaka nga5 abalala bazimbira n'emyaka 10. Olw'akajjaamu kano ke baamulaga mu kirooto. Kale bw'ofuna ekirooto ng'ekyo sabira jjaamu oyo akutte mu bulamu bwo ate era osabe n'ebitaala ebyo ebikutte bite ng'okozesa erinnya erya Yesu Kristo. Awo nno ojja kulaba ng'ebintu byo bitandise okutambula kubanga omulaba asobola okukuleetera embeera eyo mu bulamu bwo. Era singa oba nga tosabye kale bitambula mpola sinakindi ne weesanga nga okyusa emirimu buli lunaku. Naye nga ne gwe wali olina okukola omutuufu waguvaako olw'okubanga nti waliwo omubi eyayimirira mu kkubo lyo. Kale awo oyimirira n'ogamba nti buli ayimiridde mu kkubo lyange vaamu ng'okozesa erinnya erya Yesu Kristo. Subscribinga obuuze n'ekibuuzo kyo kijja kuddibwamu.